Kitalo afiridewo ebya President Museveni mbikuletedde ate bwo obunkenke bweyongedde ewa Speaker Naraki tobisubwa. Yes Papa kigambibwa wakuvundira mu komera nabyo ebibye mbikuletedde wamu ne Bobi asazeewo bambi okuyamba bakadama wamu n'ebya Eddy Kenzo ne Rema n'amalala agasinga kawoto gasubwa. Mbadde nkusaba ompele video no ka like tusobole okweyongerayo nawe ate na subscribinga tukusaba o subscribing era nga titunageyongerayo ye Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba gwe wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi oba nobakyalirako ku matabi gaabwe ag'enjawulo katwengereyo n'amawulire gaffe. Bo ab'obuyinza ebuduuda basazeewo balabule abantu ababeera okumpi River Nabuyunga olw'ensonga nti amataba gandiddamu essaawa yonna era nga bo babasazeewo babalabulirewo ng'obudde bukyali kubanga ebyatuuka embaale nabo binaatera obbatuukako nga bwe twabaleeterako lumu nga bano abantu bambi baali bafudde abantu bangi olw'amataba agaali mangi enkuba eyatunyangamu ebyo ebiseera. Bo bagambiddwa balekulire ekifo kino kubanga ekijja si kirungi naye mwe muba mulaba bano abantu bo bambi bagenda kuddawa kubanga buli muntu abadde amanyidde obeera wano so tusaba gavumenti bambi ebayambe ebafunire ow'okubeera. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Bobi ne Nubianli bambi basazeewo bo bakole concert e Dubai era nga zino sente zinaava mu eno concert bambi za kuyamba abo bonna bakadaama abatalina buyambi abasiranidde mu biyumba nabo abatalina tiketi zibaza Uganda nga bakooye okukola era twebaza nnyo Bobi olw'omutima omulungi ogwo gwalaze abantu be era gwe wenna nga oli eyo e Dubai nga olinamu kasente tubadde tukusaba o attendinge eno concert bambi asobole okufuna sente ezinayamba bano abaana bambi abatalina buyambi eye Dubai. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye maama wa Amal Rema Namakula asazeewo bambi alange ekivulu kya tata Amal gwe mumanyi nga Eddy Kenzo era nga ye abasabye abawagizi be nti bambi mujje naye ajja abeerayo kwekyo ekivulu era yagambye Eddy Kenzo tamuyinaako buzibu mujje mubeereyo bangi bambi musobole okumusapootinga era ye Rema Namakula ayongeddeko n'agamba nti ye Eddy Kenzo tamuyinaako buzibu kubanga era ye asigala ye taata w'omwana we Amal era abasabye bambi mubeereyo bangi. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ddwo olunaku lw'eggulo kigambibwa mbu konvoyi ya President Museveni yatomedde abantu 3 era wetwogerera essaawa zino bo bambi bali mu ddwaliro gye bali okunyigira ebiwundu era abantu abasinga bavuddeyo ne bayogera kw'eno ensonga nga bagamba nti lwaki President tavuddeyo n'abayambako kw'eno ensonga kuba abantu abamu abafunye obuvune obwo be babadde nga balabirira famiri zaabwe kubanga olw'ensonga nti bafunye accident eyo kyakoseza nnyo obulamu bwabwe era bayinza obutaddamu kulabirira famiri zaabwe bulungi. Era yo poliisi evuddeyo n'eraga ekiwandiiko ekibadde kiraga embeera bano abantu mwe bali naye ate yo poliisi tetuwadde ssuubi liraga nti bo bayinza okuyamba bano abantu era katubasabire Omukama bambi asobole okubawonya baddemu balabirire famiri zaabwe. Ate ebyo nga tubitadde ebbali yes Papa embeera si nnungi olw'ensonga buli lunaku wabaayo emisango emipya egizuuka era nga wetogerera essaawa zino sofa emisango toto ayina emisango 16 era nga ye wakuvundira mu komera era ngenda kulekerako kano ka video weewulirireko nga ye abapoliisi boogera emisango gye bamuguddeko wamu n'ebya Mickey seems too funny nga yebaza Bishakash ne Phoebe mwe balekwe kumira ku Wonderboy UG tubagala nnyo Omukama abatukuumire. Oluvannyuma lw'okufuna fingerprints oba ebyapa eby'omu ngalo n'obujulizi obulala obw'endaga butonde okuva ku Sipapa obujulizi buno bwe twabugeraageranyizza mu sampo yaffe y'abantu abanoonyereza abazze beenyigira mu bikolwa ebya kkondo ebyokumenya amayumba n'okubba twakizudde nti ebyapa by'omu ngalo n'endaga butonde za Sipapa zazuuliddwa mu nfoofofo endala 12 mwe baamenya ne balyoka banyaga eby'omu nju. Kino kiba kitegeeza nti Sipapa y'omu ku abo ababadde mu bifo bino 12
mu bitundu ebya Bugoloobi, Kabalagala, Kira Road, Jinja Road, Kiwatule, Ntinda, Kyanja Jomayi. Emisango gino egimu gisibukira ddala mu 2014 okutuusa omwaka guno 2022. So n'olw'ensonga eyo tugenda kuddamu tumubuuza akana n'akataano ku bifo bino 12. Wabeerayo abalala abali eyo abalina okwemulugunya kwonna ku Sipapa ne mikwano gye basobole. Olunange nekubira paasi ku nsi ya Katonda buli wogenda wekubirenga paasi kuba teri agenda gikubira. Diana naggumiza mbu yes is good. Nengamba Diana oye. Ne bampa olunaku olwo kuba bali baagala katambulirewo. Nenkawandiika ekiro. Bwe nakawandiika ekiro nensindikira Diana ne mugamba yisaamu amaaso kiri kitya. Diana nangamba Miki omanyi tukazanye tukatwale butwazi ku board nga kawedde. Ne tukwata sente zaffe ne tukashootinga. Mukulu Douglas wanga NBS TV, big up my brother waliwo nnyo. Ne tukashootinga ne kaggo. Big up to Alan Cruz. Big up to Brishol olunaku nakulabawo. Big up to Phoebe nakulabawo. Baani abalala mwali bangi. Ne tugenda. Enkeera omwana yakashootinga byali paku ne bakawaayo. Ne bakakuba. We bakakuba omugagga yasanyuka. Nambuuza gwe yakawandiise ne mugamba ye nangate wakopye nedda ne mugamba ye naga wow. Anti ne batandika okubala pesa ashootinze wali wammeka ne bamugyamu ate yawandiise wakati ne mbagamba okuwandiika kulala ate n'okuzannya kulala kuba bwembala abalamu bwenkuba tekinologi saagala manager akole kidederere. So kikyentegeeza saagala kwesoma just nkugamba kiriwo kikyentegeeza mu ekyo mu byonna by'okola senga mba kubanga mpemula mu eyo board meeting kuba waliwo abantu bangi era we natuuka nga basinga buli omu annyumiza sikiti gye nakola